waliwo ne wajja zero zibitibulo amuvumiddewo okitegeera so bakasitoma balinnyemu tebaleeta nnyo bakasitoma mukendeeza akajanja kuba guno buli musigwe mwaguntuma temwansonera ku capital yagutandika so lugezigezi lubeere otono nnyo kuba this was my idea mwalimu ne capital capital wange it is my mouse gwe nkozesanga bluetooth okutuusa obubaka kukwoli omuntu omulala wifi tonnagifuna sinafuna naye ngenda ku upgradinga kuba kati waliwo omugagga wa King Motors yaŋŋambye kendi gyankubwe ka pick-up obe nga tokyagenda mu lujja lw'abantu ng'osibako ebizindalo bibiri nga bino ebya Museveni kwabimya nayogera kati mbe nga ntambula njogera nga siimira mu kifo kimu yagambye agenda kupa emmotoka bona omugagga wansi atikula emizindalo yagambye agenda kupa emizindalo egyo eminene ngisibe ku mmotoka mbe nga bizinensi ekulidde ddala guno omulimu tegukwawudde ku mikwano era tegira gye ginnyambye okuba we nabeerera mu mbeera emitwali mukwano gwa nnyamba nagumu neebeererawo nze nga nze kati sina mugaso nnyo gwe neetaaza mikwano sina nnyo mikwano nina mibale ndaka nina emikwano ng'ebiri oba nagumu ndaka nina mikwano gyange ng'ebiri mikwano bannange era gwe wenna ali eyandaba togambanga nti nina omukwano kuba wonoobeerera mu bizibu tojja kulaba yadde n'omu akunoonya nze n'embeera gye nalipitayo emabegako awo naye nakakasa kye bayita emikwano nga tonna kiddako era nza nakukubira ssimu naye gwe obanga olina ekitambula buli muntu ajja kukunoonya buli muntu ajja yagala kubeera kumpi w'oli sina mikwano ekitegeeza Ken toyina gw'ososola bwe baleeta omulimu nga bakuleetedde ssente toyina kugamba nti oyi juli muntu wange sijja mmuleekaanira nze nyongera okubajjukiza bassewo ne bannyabo nti sigenda mu bifo bisatu mu ggwanga tontuma Mmengo ndi Muganda tontuma Magere oyo pulezidenti waffe totuma mu State House oyo pulezidenti w'eggwanga kati abasigadde bonna you don't know abasigadde wakubayuzayiza yote kila muntu yote kati kyankuyisaamu eggaali n'okukola n'ekona n'ogweri nina kyemuza onina omukyala gwe nalabako ng'omulangira mbu yaloga abantu mbusimanyi yamuloga omukyala oyo yalaganga atali mu nsonga eyo naye nga gw'olemerako ebintu bino osooka byekkenenya nga ogenda okubikola era bw'oba tolina bukakafu tojja mu inbox yange naga nnyo obukakafu n'obujulizi kuba kati ttiimu yange tugenda ne ku ground tukola research kyotugambye kyekyo oba olimbye woba olimbye nga tukola bwotyo olutambi nga ludira ggwe nga ye ate gwe amala bawa ssente olwo netulangirayo kennyini nemulangirayo kennyini saala zokka tuli ku kizibu Ken obudde buno tonnafunayo masimu ga famire gakugamba nti mwana wange obulamu obutadde mu katyabaga kino era nkiddamu omundi ogusoosa ate era ogusembayo aba famire yange saagala munkubire masimu bannange naye annemeddeko saagala munkubire masimu nga mumbuulirira kubanga temugenda kupa kyakulya wali mu mbeera embi tewali yannyamba so kati mundeke neetetenkanye kyembagaza kimutoka kyokka kunna lwe n'abanfudde nga banzise munzike wali mu mutuba wakati naye awatali ekyo munneesonyiwe nja kuba famire yange oluyi addamu okukubira essimu nga mbuulirira ekitegeeza waliwo amasimu ge wafu ebankubira abakojja abataata ne buno bukojja obwatusiranyanga obwatukolimiranga mwana wange weesize eki nange siri musiru kola kyenkola byenkola mbimanyi abafamire bakufuza okufugira ekizibu bakuba ku makya ekiro mutuntu abantu abo b'olangira katugeze nga bwe bakuwa Aisha omulangira oddayo ko n'omanya embeera nti oba yakyusaamu nayeesonyiwa bba wa munne n'aleke oba ettaka ly'omulala agwo si mulimu gwange olaba n'abampadde omulimu olumala ogukola siddamu okumanya bikwatako lwa nsonga nti nze n'ennamba yo sigisevinga namba okuba sinonya basatasi viewer bw'ojja mu inbox yange olumala okukola omulimu gwo tomumanyi sikumanyi oyagala kiddako oluddako ojja na mu inbox yange n'oŋŋamba kati gwe nsaba mpeko ennamba eyo eyakutumye oli yazze mu inbox yange mbu njagala mpe ku nnamba eyo eyakutumye kubanga oyo ensonga ziyakuwadde sintuufu nze bwe mba sibimanyi
amazzi yakuwadde proof kasaba nga ndobukakafu olumala okukola omulimu gwange naawe gwenkoledde sikumanyi naye bansaba ennamba yo sigiina. Professionism. Okay, so compare abavubuka abali eyo abagamba emirimu gibuze embeera eganye soko bawobba kyesobola okubagamba kiri kimu bassebo ne banyawo bonna leero ng'olowooza nga eyalemererwa nga weerabanga talina kiddako labira ku nze waliwo ekisawo we natuukira nga buli muntu asobola okulaba ng'ekisekererwa nga kulabanga kwatalina kiddako naye just oba tonaba biro ebyo biba tebinaba kutuuka ebiro ebyo biba nga byatuuse n'amagezi tegava tomanya nayo. Just stick on your dream, follow your dreams, teweenyooma beera n'okukkiriza beera wekkiririzeemu ne wabeera ng'oyera ku kkubo nti one day one time you gonna be somewhere. Mweggyemu kye bayita self esteem, kola research, beera updated, tambula n'omudembe tosigalira mabega. Yes. Okay, nsibulira ku batulaba ku Fake Shots ate oluvannyuma nanfe yo mwenna abalabi ba Fake Shots nyongera okubategeeza nti amanya bampita Mr. Ken Mukalakasa the Community Radio. I'm the voice of the voicelesses. Nyongera okubajjukiza bassebo ne bannyabo nti mwebale kusubscribinga, mwebale kusharinga, mwebale kucommentinga, bande mweyongera okuwagira YouTube channel eno esobola okuba ng'egenda viral. soko tukalakasizeemu abatatusubscribinga Bannange abantu abatala kusubscribinga ku YouTube channel yono omuwala mulinga ag'abajaasi. Saagala bannange mwewunze bweba musubscribinga naye naaba afunamu mukanya kusimba mannyo kusaka obusaseka temuna kye mukomentinge musubscribinge lwaki oba oyita nga tokoze ku notification bell bannange omutima gyammwe emibi bannange abakulangidde kiba kiwedde nze Julie Potential tubeera ku Fake Shots tubeera ku program omugole wa leero naye nabagamba tuleetamu abantu bwe bati abakola emirimu egy'enjawulo kati Ken is an entertainer ate edutainment kubanga entertainment gwakola kwegamba educating abaana abavubuka abakyala abali eyo abantu abamazeemu essuubi abaweddemu essuubi ate n'abawa essuubi tugenda kubanga tulagana n'olujja naye nga nyongera okujjukiza nti yonna gye mundabira ku mikolo gyenkola abanyambaza be Basham Bridal Collections basange wali ku Jemba Plaza shop number K34 ate ba Margarita juice and coffee yes akakuba katonye naye era twetaaga okunywa okusobola okulaba nga omubiri gwaffe gubeera moisturized okubeera nga gulimu amazzi agamala nywa weyuna aba Margarita juice and coffee bagenda kuba bakuwaka coffee akomulembe ate nga ne juice wa mulembe abatuteesa phone accessories wali ku Ben Kiwanuka opposite Shoprite banonyeeko ku ssimu ez'omulembe batika essimu UK used essimu yonna bagikuwa ate nga tebatunda copies ebyo babireka baleeta essimu ey'omulembe ate bagikuwa bulungi nnyo gendayo garanti ya myezi 6 kasita toyasa screen nze Julie Potential kamasibu leo wano tulaba tulabagana olundi bye bye